sakola ekedio subwa eno nemanyikidwa nga ndokose eddogo. Eddogo agamba alyamuse alivuddemu nga bagamba ni firimu eno yanjawulo era bagiweereza eri abavubuka bonna abayise mu bintu bingi ebisoomooza naye nga bakugamba ni Katonda lyekkubo lyokka erikutuusa ku buwanguzi. Efirimu by Duncan Katala Mwesigye Alex ekyali ntandikwa Duncan Katala yagikuwandiikira so nga Kyomuhendo Angela costume designer bagamba Duncan Katala Tadoba ye director ate nga Ronald Omusiru nasirwalira mu location Z. Duncan Katala yakoze ku editing ne visual effects. Kaakano tugenda kusinkana Okiria Ronald omuli Mwesigye Alex nga kwerezanga Kalyama tutandika butandise genda maaso Mwanja Stephen Juju Jaja Juju Kyomuhendo Angel ono ng'agenda kuzanyiranga afande ekyatandika Duncan Katala nga kuzanyiranga Amoni mu firimu ye y'omulembe tutandise Kide Esterewo naye ng'akwerezanga jjajja omulaguzi Mutyaba Alex ng'akwerezanga Kayongo ekyatandika butandise genda maaso Ronald Omusiru nga naye tugenda mulako mu firimu yaffe etandika kaakati mu kaseera kano nga tutandika mu bulambalamba bagambye tugenda okulaba basinzira ku byaddala ebyaliyo amaka mwetandikidde weegatwe gafaanaganye mulimu omwana w'obulenzi wuuyo agenda maaso akaaba ebizibu byeri maama we bannange maama ennaku zino ebirooto byenfuna byantiisa afuna ebirooto ebimukanga ebirooto ebireeta ekikanga bw'aloota yeevuunise mulumu abanga ameze nga gudu kati nga mugambola mwana wange emyaka gyo tegikyasula mu nnyumba y'abakadde bo emyaka gy'olimu gy'emyaka egyabika okuba ni otuusa okulekani weeyawula ku bakadde bo mbadde njagala obe ng'oyiiya ye maama abuulirira mutabani we ekintu kyenjagala kyo ng'amusooka amutegeeza ni ekiriwo abeere ng'afuna akayumba k'ateekawo k'abangawo abangewo akayumba atandika obulamu ate yeewale n'emize gino egy'okusomba kubanga musombi tewaliiwo kawala ka ku kyalo katamanyi linnya lye ekyatandika butandisi kakati amugamba maama siwali buzibu ekyo ngenda kikolako so bwe tuvaako eyo tudde erudda waliwo omukyala agenda maaso n'okuba alongoosaako eka Duncan Katala sound effects yazikozeeko ekyatandika butandisi egenda maaso kaakati musajja mukulu amanyikidwa nga Muzeeyi Kalyama agenda maaso naye ava waka ono ye mukyala gw'ayina ewaka ava ewaka abe ng'agenda ku mirimu gye nga bulijjo ng'omwami ono n'amugaa ne bw'oba odda munnange kasukaali okaleete tugenda maaso aba ava eka nga waliwo omugagga ayingirawo ekigambo omugagga kirabikirwa mu bikolwa bingi otambula otyo otambula oyimiridde weesigamye oba otudde kati waliwo amusazeeko kati mbadde nnonye zange bamubanja omulaba yenna bw'atunula ng'okwewola lekaawo ebintu sente nazikola ntudde lwaki ate kati nze nona ntambula ekintu kino emusingo ngenda gutwala nkuwadde ennaku 2 sente zange nzaagala ono alabika ali amuwola akasente naye Kalyama alabika alina ebizibu bya sente mugagga n'ayomba toddamu kwogera kigambo kyonna sente ngenda zifuna munange toyomba siyombye nzize kugamba era bwe mba nyomba si bwento bwe nzijja kirabika bw'aba ayomba ajja n'amafumu kati abadde azze kwogera owange igira tabula gire nankani leeta omukyanga naye leero banenga tukoze nnyo sajunu liwa tatula sente ebintu bigenda kuba birala nnyo wakati akakuba wirubaalo 6 sajja leeta baagala bosi agenda tuuka nga balina ebatuuse kale nno omusajja mukulu bw'ava eyo yatuukira ludda gano ge makaage naye ng'abadde ava wa Kalyama kumubanja bannange mukwano sente z'ebyokunywera ku mmere ago ge maka baakolamu mukazi n'omulekera sente z'emmere n'akusaba n'ez'akameeza akezo ebyokunywera ku mmere ebyokunywera ku mmere birala n'ebyakameeza biba birala kaaka tugenda okudde waliwo ayita Amoni
tuba tuli awo Amoni abadde agenda maaso alina byaliko oba ekiki agamba alina ebimutawaanya awulira ayagala azimbeyo akayumba naye kapoloti ke yagula emmanga eyo ayagala azimbe kumbe maama we yamugambye ng'omuvubuka omukulu alina okutandika okweyiiya kati nga bw'omanyi mu nsi mwe tutambulira ebintu byonna tubikwasaganya ne bakyali baffe kati ono kyali we gwalina ye Ronald omusiru Ronald Wenga nazimba bulungi ate wamazima kati ng'amuganina omuntu gwe mmanyi omuzimbi Kafulyu si Kafulu naye Kafulyu zimba bulungi oli omusajja wa mutawaana nnyo era wona omwe ennyumba yo gizimba ng'azimbye bulungi ebimba by'enkoko munoja kuno wulira kali amazimba ono omusajja nkugambye Kalyama wa kabi naye Kalyama asobola okuzimba ennyumba nefaanana ng'amaka oli byakola byamaanyi alina ekiyumba ky'enkoko kye yagyeko gyengala emmanga awo yakizimbye bulungi wali wansi era tusobola n'omusanga ayinza okuba kati ali ku finishing oli yennyini nze gambye oyinginiya aliwo gwe tompa yinginiya azimba ebyumba by'empunu twandibadde tugira oba nze ŋŋendeyo mu kunnyonnyolere owulidde mutaka ayagala kuzimba bamugambe yakuze maama we n'amugamba abeere nga yeekwatakwata ng'abasajja bonna abalala b'obuvunaanyizibwa abe ng'agenda maaso n'okuleka ni akola ki akyusa obulamu efirimu egenda maaso nabadde nkunoonya kaakati nno naye nga sisobodde kulaba leero aba ali awo abakozi we ng'omukulu amugwaho Kalyama yono Kalyama ayogerwako ye yinginiya ku kitundu gwe balinawo owakabi kati nga mbadde nyalo nzimbira akayumba byonna nga mwebiri ayagala okumuzimbira akayumba ka bisenge nga bibiri nga mulimu dining n'ebisigadde enkyekawungezi era yamuga abaani badde bajja ne bapima ebisigadde kati bagenda kusinkana ku poloti jembe nga nkubuulira tubale amabaati byonna awo abazimbi bwe bali amugamba nti ennyumba yajagala mu bwangu ye Kataala Kataala ennyumba ajagala mu bwangu kati ng'amugamba nti mukwano gwe yamubuulidde nti ye gwe tuyinawo yazimba ebiguma waliwo azimba ebibunika nga biyiika mangu naye ono mbw azimba biguma tugenda maaso sajja bakuzimbira ennyumba ebumbulukukanga mu nsulo seminti bamutabulamu evvu n'okitegeera ekwata ku lw'ogizimbye kati yinginiya yajja ng'asooka abategeezani emirimu gyeyongere tulina emirimu emirala mingi bannange ye yinginiya emirimu egisinga ku kyalo kuno yagikwata naye ng'alina abalala abakoloofa bakola nabo mwangu tube nga tugenda okukola bayinginiya bagezi kati yabapatanya omulimu guno babe nga bakola nga bw'anoonya omulimu mulala kati yagufunye agenda basasula ku sente z'omulimu gule leero ebatula mwana sente mwana era olwaleero olweggulu mwana tusanule ne kunviiri boyi mwana olengera badde etandise n'okusiiba obukongovule kakati munange oluvannyuma nga tukwate kubo tudde erudda kakati ng'onaasooka amuleeta amulage kapoloti we kali ayagala kubanga atandika kabeereko kompawundi akayumba akagala kabe nga kanyirira bulungi nnyo so matiriyo bamuyiye dda Kataala akozeemu ebyabategeera njagala ennyumba nga yabise ebisenge bisulwamu bisatu kuliko seating kuliko ne garage of course tunolera emanju nteekeyo boys quarter soko ozireke yalisooke tukube ennyumba y'amakeggwe tuka compound ebitujabira boluvannyuma tubale lumu sente binamalawo sente meka leba nyenga bwoli wange sinza kusero kalinga milioni bagenda maaso n'okuleka nga bateesa 5 yamusaba miliyoni 5 ng'ennyumba agimuwanga kirabo ennyumba ng'ewedde okukola yeetaaga obukadde 50 olina mewama ekikome ekyange yamuga tatumuyita kati kale kansaleko n'amugira miliyoni 15
mutano zimara milioni 3 ne milioni 3 ngenda ku milioni kintu kino kakwe milioni 2 zaawo na kintu na kintu kino enyumba yagala y'abagagga kyokka enteesa y'abaavu senye tugumala aneda tetujja kukola bwetyo twetaaga ekintu kino benga okiteekamuko kuki kukwagala abakozi balina okusasulwa nga munanga ekintu ky'abakozi kyagenda wala abakozi nina okakasa nimbasasula akasente kintu kikulu nnyo ngenda kunoonyako enkya kati sente mune nga bateesaganya nga wajja wabaawo okukaanya tugenda ni kukola akasente bakomye ku milioni 3.5 yabaddamu wa milioni 2 onazigana kakati bwe tuva etuddako erudda waliwo omwana obala ayita ngowayi gwali wano bano badde manji oli ogamba ki munange nga wendi bebe bano enanga obetani n'ebinsumbo naye bano era mbadde ndi mukubo nga nzikyayi nseko kata akafuba kani nga mugamba dde ndi wano mbalabala njagala mbe nga nzije wabaabawo bamugambe nkwanjule neanege babona omusobola gwe yamuganiza daga akasente weekali kati nga mugayo oyagala kumpa sondeete wano tosobola kundeeta wano mu nyumba tiles za kiwempe munda mu nyumba tiles za kiwempe just wano wajjajja era najja kulaba gwe wajjajja gye najja okusinziira okulaba naye ffe tulina amaka nina amaka mu kibuga naawe e Kampala kibuga kubanga wana era netusobola kunzijja waffe tosobola naye kunteeka ano baddage eno ennyumba bagisiimula netukula kadongo moja buli kimu gye kiri gwe tofaayo nze amaka nagalekayo eno just byapoyesa mba nze kulambula ku nnimiro n'ebisigadde awo otegedde era ano just tubeerawo beezika kiwani naye sewo bannanga abakazi bongedde otulaga levo ey'okukkirira amadaala omuyaya mupaakinze ku nnyumba ya kadongo abulayo kimu kuyingira ate nga anaatera tugenda maaso kakatuddako ewa kataala mwenye kataala yake kakati ng'asooka abulira maama we gye yagenza okulekani adiringa ne bayingine bamuse milioni 3.5 ekintu ekirabika okuba nti sikyabadde kyangu n'akaki n'akamu kati maama yamuganize ndi wakuwa milioni 15 bw'abanga omusajja agala 3.5 ng'ennyumba ewedde era bagenda kuba kubirira kubanga ono alina ofuluma ennyumba ya maama we ekituufu omwana omulenzi bw'okula oba olina okuva ku lujja ate ekyokuva ku lujja omulenzi kiba kyangu nnyo n'okusinga omuwala kaakano tuba tuli awo sajja mukulu yinginiya aba ali wano yinginiya kyekiddako dda wakati baabo kati abavubuka ano okumanya bamutawaana nnyo akawungeezi bana aba ne bajja ne bepakinga ewa Nakacwa wali ewa Nakacwa kati bababuulira obusayiti obalaba ate olwannyo omulimu otandika ogufaanana waliwo afaanana ng'ensonda ya kabalazi obalaba kati babafunidde omulimu mukweko nasooka abawo enkya mulina okujja okukola atandise obbagamba babe nga bakeera ku sayiti kuba sayiti yeefuniddwa tugenda maaso kakatuddako omugagga ye mugagga ndowooza nakola dda naggwa dda bano abaana babizinze bubi dati ebyana byo bye byabadde nayo abaana bange boyite ebyana olowooza Amoni ye yali badde ne Jambiya kale ono sebo maama bareka mukazi ono mukazi anvumira abaana bange kyokka yaŋŋamba bw'alijja mu bufumba abaana alibaagala kati obawo ekyonoonesa ebyana by'oli bye biba bikyonoonye mandi wano ku site katugenda okudda eno sebo musajja mukulu yayambaddeko ng'omugagga manyi woofuna kasente Katonda n'akulinyisa eddaala ebyobwavu olina obbikuba emabega kati nga munnanga ajja abadde ali wano yinginiya ng'atuuka bamugambye akasente akakime malirize tunulira benga tuziko kati ng'amugamba ekindeese kwe kuleka njagala obe ng'omaliriza
kubanga ekintu kirina okugira akasente konna nkajjeeyo kaako katulabe bannange tandise okubala bali yazze n'akatawo babe nga bakola endagaano taagala kuba samasooti endagaano y'okuzimba ennyumba nze Amoni nkwasizza Kalyama endagaano azimba ennyumba matiribona bw'atazimba matiribona sikkiriza njagala nnyumba matiribona ennyumba mu wiikisi 3 eggwa yinginiya nga bamuwa akasente. Ladies and gentlemen, twawuliddeko yinginiya omukyala ng'amugaba oba okoma omwami akasukaali naye nga yinginiya ye muntu aba n'emirimu emingi era alina sayiti ennyingi ez'okukolako kyokka ewaka bakaba sukaali. Lwaki? Firimu egenda maaso tunuulira kati awo yinginiya n'atandika okwogera olulimi oluwulikika obulungi ennyo ayagala buli kimu kibe nga kitandika okukolebwa. Kaakati nno genda okudda eno waliwo eyafunzizza mwana muwala ono gamba ebintu saagira ate ebintu babeemuzikiza kintu batwagala kibe nga buli kimu kiryoke naye mukwano ebale kujja kubanga okimaliriza sooka ompeka aga amwereza kaweereze yamwerekerako okudda eka omuwala akomawo ewaabwe yewa. Kati mu kaseera kano yinginiya ono aba ava okutwerekera omuwala ogenda okwetegereza musajja tandaba kumbe yinginiya wona afuluma. Yinginiya jjukira akasawo ka ssente alinako $3,500,000 ezamuweereddwa. Omanyi omuntu aba alina kyalina mu ngalo ze nga kya muwendo alina engeri gy'aba akukuta. Yinginiya zaakukuta kati kino kyamulaba kibadde kiva kuwerekera muganda wa yinginiya kimwagala. Yinginiya akomewo akukuta n'akasawo n'ayingira munda. Owayi sitole kiki ekiro badde ninda kamazale kweniva kamazale waliwo ddiru gyendabye alabye yinginiya akukuta n'ensawo. Omwavu bw'aba alina ssente z'atatera kuba nazo entambula ekyuka abadde ow'enkoboga afuna ebitege asoobamu nga komando n'okwavula kisoboka. Kati alabye yinginiya engeri gye yeekwetakweta abadde atambula nga balakuda yamugamba we kibanga ekyo kyogera kituufu yinginiya yeetaaga kubala bigere alina ensawo ya ssente. Essente ezibeera mu kisawo omuntu aba tamanyi zibala. Firimu egenda maaso. Kati nkunyumiza ki nga bukyenkeera yinginiya yagamba balina okukeera bayiwe matiriyo ng'agenda mu bbaala akasawo asumulula atoolerako muli akasawo atoolerako wali mu lujjudde ng'asooka agamba buli eyali awo asooka afuna ekyokunywa buli ali awo anywe. Yinginiya n'asasula n'amabanja gonna amakadde asasudde n'amabanja ganeewola omwezi ogujja. Oyagala meka gokoye bakoyera ku cupa 7 weyongere yinginiya tawali tabu. Kati ogenda okulova oluvannyuma yinginiya tunuulira yinginiya nkwata empola ensawo emuli mu bulago atamidde bano bamuzaayo. Efirimu yino ate mumpita mutamiivu genda bagendaga ndabayo gasimba munesigamye bamuleeta takyalinnya yinginiya firimu egenda maaso. Nagambye oli ku firimu ku ssimu era mwenda mugende maaso n'okusubscribinga firimu ku ssimu obe nga tukutuusako ebina Uganda byonna ebipya by'omulembe bulungi nnyo. Firimu ku ssimu laba ettabu
laba ejjagaato yimirira eka naawe inginiya ensawo obedde mulimu bulago ensawo inginiya tunuulira bano nga bakonkoneeka bakonkona inginiya takyasobola kuyimirira ku magulu gaabiri inginiya takyasobola kuyimirira ku magulu gaabiri ne bano nga beeyongerayo ekirungi bakimanyi batamiivu era bakimanyi bulungi nnyo njagala olabe yokosuubira tiyazinyodde zonna n'azimalawo kaakati bano ababadde babala yinginiya batandika okukola ddiiru tunuulira yinginiya baalabye akasawo ka ssente oba akasawo kyonna kikiri ate baawulidde n'olugambo obedda bamuketta mbobedda ali mu bbaala yagulidde buli muntu yenna omwenge ezo ssente empitirivu eyo mwana yaye yaleese ana yafunye ssente mwana kale bano baba bagenda nga sibagwa mu baana balina pulaani y'okubba yinginiya ate bano bebamukubaako yinginiya bavuggulira bano obwavu nga butuli bubi mwenga munywa ssente muzijjawa sawa mmeka enkya tukeera kukola 11 kati yinginiya agambye tukeere tukole era kyobula atuguliddemu namwe mukeere oli agenda sasula ssente alina kisawo ayi lwaki ogera ebigambo ebingi oli naawalula munne owulidde katonda wange kino kye bayita alipata kazi kino kye bayita alipata kazi amangu agoma ne bannange musajja amusunye kankoko mukazi wattu ate ebintu byabakyala bizibu mubamu abakyala si bangu bakusimbula kati gwe wootuukira aye abaana atera okusimbuka kati mukazi wattu asuze n'obusungu taata naaka walajja muli mu kabengo amaanyi agajjewa leka naawe kati kumbe beebase abayayi bakambwe abasajja kufulu bagijjeeko ebintu beggulira naye omukono guba mu lisiki abayayi abba akimanyi omukono guli mu lisiki n'agusaayo baasi tugende baabano bali munda ate omwami si yakoye ngaki banoonya ababbi bakusanga nga weebasi ne batwala obudde bwabwe nga bakebera firimu egenda maaso firimu egenda maaso akasawo bakaguddeko akasawo bakaguddeko tunuulira nab'ettabu okumanya ababbe bazibu ne bulangiti bajagala abayaaye kati ababbi bagamba mbu bakusanga nga weebasi oba baba nabalugu ne bakusawo bamugjayo bulungi inginiya bano ababbi bakambwe obanga kumubbi akubba n'akujja ne ku buliri mpaka ku ttaka ye ne yeeyongerayo balina n'obusungu sente zaabwe ono yazinywedde tebannazibba sooka okebere ogenda osumulula zipu sajja sente mweziri sente nyingi tugabanire wati awugabana kwankya toba tulina okwakati okugabana kulina kuba kwankya yeebasa atali muwalajje kaseminti ako kalina engeri gye katwala muwalajje omukyala yeebase
omukyala agenda okumunoonya oluggi nga luggule laba omwami gwe bannange taata naaka okolaki omukyala oluggi walulese olugudde luggi ekyoluggi okuba olugule kyamukanga nnyo oluggi lugule bannange oluggi lugule sinze nakutte ku luggi tukulindeko akasawo sente z'abandi bannange sente z'amatiriyo omanyi yabadde mugezi omuntu apatana omulimu ng'amanyi agufisaako miliyoni nga 5 oba 10 kati ye yabadde amanyi anywa kuzize batwaliddemu neza mukamaawe yakogga n'ekiwato sente z'abandi maama mu kaseera kano wetulabira nti omwami ono bulijjo walunyuma lutono firimu yiino egenda maaso era bulijjo engoye zayambala ze zitukweka embiriizi zino naye nga ye mukovu wakuŋŋaanya wuuyo kwegamba muyita akakunkumuka yakaaba sente bazitutte bagamba neekuba omunaku tekya era bannange eno yakubye ono tennakya tugenda maaso ne firimu yaffe kaakati musajja mukulu yakeera bukeezi owaayi wabadde ki ennyumba nzigule n'osula wano ku bbalaza musajja watu wabadde ki ebizibu byamutuuseeko wange banzibye sente bambi yabbiddwa sente ze sajja wano sajja yamuwadde miliyoni 35 zakulabika ndi azimba nnyumba nyingi naye sente yabadde aziterese mu nnyumba abasajja bazze ne bazinona wendi wano munnange sirina kutegeera kwendi nyingi kani nga mugane nga bakubbye nnyo sente ezo zonna ezo sente nga bakubbidde ddala sente empitirivu ezakubbiddwako ebizibu yamugamba naye siina kyakkolera okujja kukusabira ebizibu bibe ng'obiwona teri kitaggwa musajja wattu n'amugamba buli kimu kiggwa teri kitaggwa firimu egenda maaso njagala olabe tugenda kukola tutya ekyokukola kiremye okutegeera kyengenda kukola yamugamba simanyi kyengenda kuzzaako simanyi kyetuzaako kakati bano bajja bano bajja mwana obwenge bwankubye nnyo mwana edda manyi omugaga ajja kuyomba kuba twaye tulina okukeera obukezi ku mulimu mwana bwera kyewatukoze mwana watukubye mwana omwenge gwatusaye mwana naye basse nafunye n'ebirooto nga simanyi oba byakunsi mwana kumbe ono bamujja ne ku buliri ebirooto byabadde byagenda byereere hawiya baana badange mwagalana ate kati nkulaba laavu yeeyongedde oba lwakubaka sente baatubbye temuddamu nakwogera ku kya sente leka nammwe babbi nyumba bagiyitawa batambulanga buwundo sente bazibbye abakoze batya simanyi ebisigadde ndowooza bambi mukazi wattu kubanga naye yabadde yakakaaya naawe omwami yazze okufubutuka emisinde yatandise ebigere bibiri okwadidde kwebaka yeebase n'obusungu bwe naye yagenza okudda engulu ng'oluggi luggule sente bazibbye wamma bituufu sente simanyi kyengenda kukola bannange natereka 10 ku 10 kati gwolowooza oli agenda sente tamanyi kyagenda kukola bannange ayingini anoonyeseriza Harmony azimuwe oba amuzimbire ennyumba nakolera obwere kale bano baamugamba ekiriwo alina kukwata sente za Harmony n'azizaayo agenda zijjawa oba se kyagenda kuba akolanga kalogoyi kati Harmony aba ali wano wangi sente bakoze ki sente bazikoze ki gwe byo byogera oli amagezi sente mama sente mama sente bazibbye bandaga
ate ovanga ku muntu akabanga akulagadde entofumula 2 aba alumiddwa sente bazintute sente bannange nga zivudde wala sente abadde azijja mu mata sente zibadde ziva mu mata apana mwana gwe kyonkoze sikirabanga onzisya busi bannange mwana gwe lwaki onkoze ekintu ekyo firimu egenda maaso njagala olabe afa afa maama eyo bayita pressure eri waggulu pressure eriyinje ndabawo ogulaba negugenda bwe guti kati waliwo atandise okulaga ettaka eritundwa ebijja tubitwaliramu ebijja kawuwu kabalekerawo bikuba akawugula owete mpaka wano kati sente tugende wa chairman nga mugambe wa chairman gye watasasulira byonna nja bikola endagaano zoono ziyagirira zonna ziranye agamba buli kimu weekiri endagaano kwe yagulira bisigadde byonna saagala kumanya saawa eno ndeesa omuguzi wali kati wetwogerera ono we yali amuwa sente ze yamugamba nti ettaka weriba biganye lyatwala kati baleese omuguzi ettaka litundibwe n'omugagga kubanga ono okumanya bannange ono omwami nginiya mulalu muzibu bwe bamuwa sente mu kifo ky'okugenda akola omulimu asasule n'amabanja agamuli mu bulago ye yagenda kusanyuka anti abasinga bagamba nti obudde obw'okusanyuka obutuufu tebuliiwo sanyukira wonna bw'olabidde naawe nkubanjayo nezaaluli mu butuufu ebintu bya bbeeyi kati waliwo azze okunywa nina kintu kibampanga kyabwereere temazeeko ngenda kukusasula sente zo leero ngenda zikuwa bireke biri ebyogira leeta buleesi sente bando sente diri wono ye lwaki buli mwavu afuna akasente alowooza kusanyuka oba abagagga baasuubira kola projects ndala enyama mutuufa ono abadde ali ludde okulya kanyama kyasooka olowoozaako ekyo soko junete wali kasoda kakati luli wasigala omumanjayo balansi yo sente ezo munnange musajja mukulu ng'awaayo ezo kakati kasente ng'awaayo akasente njakumulya olunaddako firimu egenda maaso njagala olabe weetegereze ezaako okwangua naye nga neeyanzizza nga yeebaza gende wayi kati eyakola sente zimbira nyumba oba sente zazikwata nazikuwa yamanyi embeera ekwawo omugagga n'atunulanga eyakadduka ku kitanda wambuuza laba obubakobako kati nali njagala nkulagirira atamanyi wowe mwana gwe wanzita munnange muzimbi gwe wandagirira wowe wulira baba bata yakamente n'ebibatu nebibabuukirira sente zivudde mu mata baneesente z'amata tezikuŋŋaanyizika sente zentunze mu mata ongirako obusente butini nnyo sente zaali zaava mu mata avuze amata naye nno okubeera mu sayizi eyo si bwakyagala naye kukola nnyo omusana gwokeza mwami ono n'akenenuka naggwawo okuyingirijja kubanga sente azikutte n'ozima si bwe kiri kaakano tugenda okuva eyo mwana muwala yuno kati abagenda nga tasanga olulenzi naye obuzibu bwagudde ewaffe munange twafunye ekizibu muna esente bazibbye baba bamubbye sente bro wange bamuwadde sente nga zagenda kuzimba nnyumba sente ne bazibba ondabira wano sina era nzenna nange wendi sinaamuwadde so baatubbye nnyo bambi ekyewuunyisa gwakabira ye mubbi firimu egenda maaso ekintu ky'okubba kitegeeza kutwala ne batalaba atutte ninamu ku busente munaye kambeeko kyenkuba bukuyambeyo naamuwaayo amuwadde mwana mula yawulira ekyo kikolebwa kuba nti munaye nkwagala kyobulaba mba nkuwaayo ebale nnyo ate kiki gulowooza ti nti nange nkibuuza gwe kano kako kati n'akwata n'essimu n'amuwa
amuwadde essimu. Nange. Iyo. Mumpadde essimu. Njigulidde. Bannange weebale nnyo weebalira eddala. Njigulidde. Naye bisa. Ebyo namwe kalwa kuba ati mutuufu. Onkwako. Simanyi kyakugamba. Kaakati munnange bwe tuva eyo nga tutuukirako wa musajja mukulu yatuukira waani jjajja mukwata nsasi ya mwamba ogiraba mwe muli amaanyi g'amayembe gonna ono nno gwe bayita esiterewo kidde oligino nemuzi ebijja bisamba byasamba nebijja bisamba obadde ogamba otya kati ng'asooka mbuuza kyekiro nawa sente zange bazimbi nga muga jjajja nafuna ekizibu sente baziba omuntu gwe nawa ssente agenda amuzimbira ennyumba bazimubbako kati abaazitwala simanyi kye tuliko jjajja yonna oba tubakwate njagala jjajja onnyambe mu ngeri yonna esoboka oba abantu abo basobola okwatika omutego gukola bulungi omutego gukola buki nkola bulungi efirimu egenda maaso waba agize bwati agize obaki we ogera muntu walinnye kati nga mga ngenda kuwa eddagala naye guli muteego gwennyini ng'osanze ndi mukutendeeza yamugamba osanze ndi mukuyimbira bajjajja era njagala bassa bannawulidde bategese ebivulu nange ngendeko mu kivulu tewali nkumanyi kati kyoba okola nze ngenda kuwa eddagala guno gwe kye bayita omuteego gujja kubateegula buteeguzi yamuganya olabe ababbi we babadde ja kubula ng'okubyewo naye kakitegeeza nti ebizibu bijja okutandikira ng'ababbye sente ngo bakolaki kati ng'amulaga enkola nga bw'erina okuba mu butuufu bwagwo ogenda ne guva ebululi ne gubeera ogwakabi akyokola bwoti ogulabye ng'amugakwata muteego jjajja njja kwebaza kaliwaitabu kati ng'amugamba nti omuteego guugwo ng'agutwala kati ogenda otuuka ewaka naggaga akomawo jjukira ava naye kutunda ttaka lyani lya Kalyama kubanga abanja Kalyama kati ate ogenda otuuka ewaka mukazi we ali mu nnaku simanyi bwenkyogera munange simanyi bwenkyogera mwami naye omwana yabadde ne miliyoni 35 ng'agenda kuzimba sente naawe bulijjo obeera ano n'otukuba Amoni kati Amoni ke bamubbe bulijjo abaana bange bwenkugambako kino kiri ng'ogamba ebyana byo kati naye kokitegere ndi owo bulijjo wazaala gwana bagubbye ago maka asiri wala anoyogera ozanya okutegeeragana tewali nvumira mwana wange kulwokuba omwana wange yajja n'omwana okujja mu bufumbo buno kati ate newe yali ajja mu bufumbo yasangamu abaana ne tudda gwe bawadde essimu ali ku muzuuli mwana muwala ali ku muzuuli bamuwadde essimu akomawo ono nno ye Muula mukyala wa Kalyama buli lunaku atunulanga amagomba agasamye ebyokulya tewali obwavu bweyongedde okuluma amaka gano bulinga obuli kasowerera kale nange gyempise badde nfunyeyo akasanvu naye oba mbawe njeteyo 3 tuyiye mwana muwala ng'aleetayo amaka bwe gato ssebo gyegali ng'emmere temumanyani ayina buvunaanyizibwa bwayo mwerabira awo nga leero oli aguze ono aguze oli aguze byakweyiiya nga bw'obimanyi ne kayitawo firimu egenda maaso mwendi ebizibuzibu bintwala kaakano tuba tuli awo nga bw'ogawulidde banne nga tuwulidde amawulire amazibu ab'olugambo oba olugambo atambulirayo nga n'amabeere tagabisse taata Naaka ekyatuuse ku taata Naaka banne nga kijjobi nga mugamu n'essente bamuwa ssente wano ssente nga zakuzimba ababbi bazinonye mu nnyumba era ababbi bakuno sima gye tugenda kukola wano nze mbadde yatugende wanna abakyala abeeko kyatuyamba kaakano ono wuuno huwayi gwe kiki tabuki
Mama byangase. Mama nze sikyabitegeera. Tonna kyoli nkiraba. Yamuga embeera ekunyiga manye. Kati nagenze eyo bajjaja ne baŋŋamba. Kati nga tabulirako maama we nga we yagenze mu bajjajja ne bamuwa omuteego. Ono gyange jeji. Mbu simanyi bagambye bakyali bange banziba. Ate simanyi ntwala omuteego kati simanyi yampadde kati. Kati kalinga ke yanoze ku kimwanya awo. Bakuwa omuti nagwo nga togwesiga kyokka agamba nti omuti gw'amaanyi. Kyokka omuti bagumugambe mbu gw'amaanyi naye yagutunulidde nga gutunula ng'obunafu. Osanga ke kakubye n'okubba. Obati lwaki? Yamugamba oyo mukwano gwe gw'otambula naye osimanyi Ronald omusiru oyo. Miyembe omu. Banange emiyembe banaye mwabaza emiyembe gwe. Abajja asugumbiza wantama. Olabika gowabye n'omwana kajja kayita olutwe kalinga ennyondo. Kikuwuzizo matwale eri enkobogo. Ronald omusiru bamutwala nga ffala. Ne bujjanga bwewunyeza. Bamutwala nga ffala. Kumanyera. Ne bwereeta ng'olaba nti nyini bujja bweyogereza ku mwana ngwe buvaako ebizibu ebimuluma. Kaka tugenda okudda eno. Naaka. Anje. Chiyenjale kulu. Oli muyala. Ndewo onono ye naaka. Mwora wakalya n'akawaayo olukumi onaafuna. Ali nnyo akasenga. Enjala ekaluma ovanga ku njala okuluma n'ekutuula n'emmumiro ng'eddoboozi tosobola kulyogera bulungi. Wabula ko kankoledde olw'enso mbadde mwavu mutuufu nga siinaamu. Kati abaabazaddiru baabano baagaggawadde. Bano baayavuwadde. Kyekiriwo. Kyekiriwo. Kyekitambula mwana. Kati kyekitambula. Bayinginiya. Mwana binginiya ebyayinginiya tebitegerekeka. Sente ze. Mwana sente bazibba. Ate ke twali tusibidde amakanda. Kati kirabisenga yinginiya atajja tusasula. N'emirimu gyayimiridde. Nabuse mwana mwabalina otutaasa. Mwana wabaawo ekiro mwana mututaase. Ennaku zino omutunulanga abatali bapoosi. Galemu muna. Mukwale kasente mulyeko. Tumanya. Sibu ne babayo kasente awo. Ate gwe kyali gwe. Bagagga. Mwana. Bananga obeera ku kyalo nga waliwo omuntu atayinza gaba mutwalo. Naye omuwanga byebiri. Apya. Leka naawe lwale gaba n'omusajja atugambe tugabanire wamu ate ayagala kweddiza wekka. Laleere. Balasi okusanga eri kabaala. Balance. Ngera kusanga ku baala. Ogamba ba. Efirimu egenda maaso. Si wakaye. Naye ngera wakali kukyusa ku ngoyi. Ngende kabaala. Kyeko. Obitegira atukolera ku ngenda kusanga wati fulu. Ngenda. Tovaawo. Kale. Kasikena ngiveke waka. Kale. Munange. Katugenda okudde ndiyitawo. Lwaki muleeta fujjo wano? Lwama ono mwana yadde kuddemu wange. Twala eri naawe byakulesa lwamala womugize. Nze jasina musanze ne musabulirawo ennyondo wano twamapeesa gabadde gakola. Yakubye munne yamusanze n'omukazi. Ate nga banyumya bunyumya kati yatidde ekiddako yamukubiddewo ng'ekiddako tekinnaba. Kali waliwo aleese emisango. Bannange sente ng'ozijje wala. Ku mirimu egifaanana ng'okusima ttooyi. Sente bazibbye agenze mu balogo wunaze ne ku poliisi. Kyokka eno najja olaga oba okozesa sente kyekizibu ekiri mu kubba. mutuufu n'ali buyambi. Naye ate embwa ezibaddewo embwa twaziwere. Kati yasaba babe nga baleeta embwa. Kati ate embwa zagenze Masaka. Naye Yamuga bafune embwa bagende bawunyirize. awe buli obubwa bukonga olusu. Balina embwa ezikonga olusu nga ababbi basobola bafefeta mpaka gye bali. Yamuga wandibadde nyamba. Wakute banene abatemudde abantu. Yamugambye sebo balinawo simanyi busimanyi bujamani sepadi. Obubwa bwekakaza. Buli bwakabi. Ogenda kuleta wano. Kati soko ete emitwalo 3 tulete German Shepherd enkambwe. Ate kati mba Ne afande. akwata bali ababye. Kati ababbi tunabakwata bati ababbi milioni 3.5 okusaba emitwalo 3 weekokota. Leta sente. Rita sende tulete German Shepherd. Shepherd ajabba Shepherd. Simanyi naye embwa zinaakola nga bw'ogambye. Ogenda tuwamu essaawa wange mu kitundu. Efirimu egenda maaso. Kale sente. Munange. Musajja mukulu yuno.
nonya wentandikira awulira ebizibu byamukedde tamanyi na watuufu wakutandikira naye omanyi togwamu maanyi ono yamugamba amanyi tegakuggwamu manyi gwe nnyinza yamuganze nina omusajja gwe mmanyi oli taloga n'ayambibwa musawo muganda omusajja oli musawo mu kugubana ab'amayembe tonamunaku ajja kuwe kumpuli omusajja ova kuguna omutala gwe kasita ova kuguna omutala okudda kugulya omutala ogwaba omusajja oyo ogwaba essingo kolerako ebizibu oli omusajja talina kizibu kyalasobola kayera n'amaliza ng'akubbye naye munanga ababbi baba bangi omusajja ayinza okuba gwoŋŋamba si mutuufu naye yankolerako nze kati yamugamba nze ejjukire banzi b'embuzi yange bagikwatira mu lufula ssebo bagiyiza n'eddiba lyakwo obuzibu buliwo simanyi nakumanya ligenze n'esente ne transport yennyini antuuse essingo simulaba toddawo kutuula musajja ba naawe mu byagundi bali abasajja bakola abasajja abeesiga eddogo lyabwe osasula ebibyo biteredde akasente tuke ndaba nga nkomawo ninkuba ebyo babivuddeyo tugenda maaso musajja wattu ng'ayita watambula ayolekere ebintu si byangu okutwaliza wamu tugenda maaso ne firimu yaffe era twagala kubanga tumanya oludda gye biggwera ne sinema inginiya aliko oluddawo omwami yeetooloddemu agenza oba mu mmwanyi eyo anti mbadde nzize nga mbadde nva kakano ono abuuza abayinginiya avaawa tuyambako okunoonyereza nga mbadde nzize tulabe nga zibaako ekizinoonyerezaako tufune bwe tutandikira babadde baagala kuleeta German Shepherd embwa ziri ezikonga olusu balabe oba abantu abajja wano ne bazireeta bagambye bagenda muwa German Shepherd naye ndaba nga abamuwadde tololo Shepherd kubanga embwa nga bazireese baziga ono yayiwa mukene mu kifo ky'okonga olusu lw'ababbi zakonga lusu lwa mukene tezandidde kyaggulo kuza lakini yakasamba olusamba otumanyiko oyo bakubye musirikale wa polisi kwa nini yomempiga huyu afande wacha wetu tumesika ukawa we kuja lakini tuze for investigation and you are busy beating an officer did you realize that you've just beaten the office of the law afane nze mbadde manyi this is a German Shepherd stop calling it a Toro Shepherd semubwa omusirikale gwoyita embwa that is an officer is not a dog kuzanya you come tumesika huyo hawa we kuja tutapeleka huyo kwa popi iwe bananga afane mutwalira bwerere kati ate gwe bazze okuyamba ono mukazi yo basabuda afande era temanyi oli luba babuukiridde nnyo onyereza kusamba busambi lakini bamala gazamba ugamba musimanya asambye wumbwa kasambye bubwa baneze asambye bubwa kumbe yeme situlu abuyita bubwa banange manyira kimayo omukazi waji ono mukazi okubya abasirikale musirikale kukabira ku duty is not a user thing by the way so tumetaka tupeleke huyo huko ngukole mu statement twagala tugende ku police statement agikole ku wakati ensonga nkulu nnyo you can't beat an office of the law just like that and the officer cry away back in action wange wewawo baba otereza otuuse baba ejjajja mwe balukola n'okuuma kakati muzzukulu nnyo mu mbuga muno waayo ekintu kino nkulaba obudde bungi mbadde muterangu mbadde ndija mu mbuga muno nga mwendi kongozi ate nammwe n'abakolako olwaleero nsonga ki wulira jjajja tulese jjajja ensonga ero twagenda tukuba tulina akasende ke twakuba egange ogamba ensonga kati akasende wokakuba ate otya buti akasende twakakubako kawera jjajja naye tuli mu kweraliikirira tufuna ebirooto ebyebiyobyo tuloota tulwadde ebiyobyo kati jjajja nga tetwagala jjajja simanyi olumu nti anosula mu buli nyala sula mu kasolya njagala mbe nga neebaka jjajja mbe n'emirembe gyange akasente kano tekabanga akasente wali ogwo gwe twakabbako atambula
bwabanga gye twakabba atambula jjajja bamusiba amagulu aleme kuddamu kutambula dde okulaba ekkuba erimutwala ku musawo yenna leeta obuuma teekawo obuuma bulaba bajjajja lubaale bannange lubaale bw'aba tataddewo ku ssente talaba obiraba kati nga mugakwata tiwabula abasi olufunduko bano basawo oyo nkwadde lubowa abowe abaagala okuleeta okulemesa era ng'oyogera ebigambo kati njagala ogenda oyogera ebigambo bino munya gwe nnyini bajjajja mubenga munyamba oyo ayagala ogenda okutambula simanyi okuntambulira ku kasente ke nakuba mumukwata amagulu atunuladde gy'ava buli wagezaako okulowooza ekyokundoga aziba amaaso afune n'endali kumi obukola ki ekyo obe ng'otambula obweza bube bw'ojjo firimu egenda otaddewo mmeka oŋŋambye mwakuba akasente onjawulizaako otutono otyo sebo jjajja ayinamu oluleekereeke kaakati bwe tuve twasibirawa baabano bali muki mu kifo ekidigidirwamu akenge nkawulidde leeta wulira ekigudde mu bbaala Ronald omusiru yeesiruwalira jukira baaba wa ku ssente bali ababba si bakodo bagaba firimu egenda maaso bakaanira obuloddo bwa walagi bali mukaanira buloddo bwa walagi nze ku mwenge ntabuka toddamu kwata ku mwenge gwange oba njagaza obulamu neddemi toddamu gukwata okusiza wano erosule wano wafulo kaakano bwe tuve twasibira ewa jjajja sebo omugagga yakwata ekkubo najja yatuukira ddala najja n'ani ne inginiya yaguba ebizibu bimuli bubirengera bwatunula neyaziriyako jjajja twagala ssente ezo sente zaffe ezabbibwa jjajja obe ng'afazaali teri kisabule yali afe bufi twagala buli eyabba ssente eyazikwatako eyaziryako firimu yino baffe n'omuzimu gwebaka obutazuukuka abaluga abakola tebasaba sente nnyingi 200 baagala buli eyalya ku sente afe 200 gwe abayi baba namba ganze ndi womunonye eki munange jjajja tunona buyambi ababba sente z'amatiriyo nze jjajja obuyambi bwe nnoonya sente oba bazibba aba bazirya bakiki naye buli eyali akaafe bufi ekyo tewali tabbo okay jjajja gwe woyi ura kintu abayi baba nze jibuluba wanze ndi wano embeera gye mulimu lubowa yaze nambaga anonye lubowa oli nambaga mukazi nga womanyiira ebyabaami omukyala yasooka olingeza alabe banonye eki kati mukyala nambaga ageze n'aleeta lubowa bonna bali ku mutwe gumu kwe batagalira kyoba olaba otuni olaba amaaso wuyo batte baffe mwagala mirambo temwagala mulamu n'omu naye temusobya eddagala lino wendi baba we mulisobya temutwekwasanga ekintu kino
mukitegere nga bwe nkibagamba omukongozi agenda bafunira nawunu awunuune naye nawunu buli wanaalaga nawunu gwe totya bamugumu kyogamba byegamba tobitegeera mwagenza okugamba baffe nga mugawano waffe kyogera kyekikola simanyi otula weetiiya yagala kuyisa ekizoosi totuyisiza omwosi yabalaamira n'abakatiriza obutasobya ddagala kikulu bannange haya basi efirimu egenda maaso abaye ono ngaazitowa bulala babawulira ne babaawula ono abadde azitowanga mugugu manyi oyo abo wajjajja omunene oba bakooyera onowulira langa atambudde olugendo ani muzukulu agame maakumanyira nje mukongozi mwagala eddagala lyakunyongeza ate kyenda buzibu tugenda bakolako bulungi oba nga bamaze obbaga kyangu ekyo temugezeeko obutalisobya nalisobya kakali abagamba byonna nga ebigambiddwa nange siyinza genda maaso nakukola nsobi wabula kyemulina okuleka ne mukola kyabutasobya ddagala mukwate bakuwa eddagala wadde toyina sente nekakasa nti odda bwotodda oba oleese buzibu kasita tokomawo oba oleese taggali kati oluvannyuma inginiya kiki mwana abasajja banziba nga bakola bubi bintu byesiba bwavu bunuma eka teri kyakulya agenda buli omuntu yenna amukaabira ennaku ye wakiguddeko bambi ng'olabye n'ebizibu ennaku zino miliyoni 35 sente nnyingi emanyinginiya n'agamba inginiya kasokera kwekozire nze njagadde nkuweyo kesatu ku sente ziri z'obanja bamuddiza kuze bamubbaku firimu egenda maaso ekyabadde mu ssabo buli yalya ku sente akole ki biggwerawa amuwaddeyo esatu ebizibu bimuli bubi abaye bagabagaba ku sente kubanga firimu yino musajja atwakomawo ng'atandika ayite bamugamba tasobye eddagala atandise jajja buli akwata ku sente mumutugena buli yaziwunyirizaako neyazirootako tugabutuzi buli eyazirabako eyaziryako eyazigabanako tugabutuzi tunuulira buli yalya ku sente kutugwa njagala olabe maama omuli bono wuuyo nawunu engeri gyali omutemu wa miranga agenda akaaba kati nga wayita ennaku 3 baalirizinga nawunu nga tudda ku mirimu bannaffe bali mu kukola sente wekanabaabwo inginiyo okuva leya yavuwala bano bagenda beeyiya
Agwakusinze tunozi nagamba oboteekamu sementi kati ojja kutulemesa ekyokulya ino okugwawo jjukira ne bwe tukolera tebasasula bulungi bw'atuwa obusawo bubiri mu ggaali 6 oteekamu kamu kitundu wabaawo abagula akasawo kitundu kyako firimu sooka agikuba omuyiko oli awulira akooye ate leero sementi baataddemu yenna siwali njawulo abazimbi bo bafunira ku matiriyo olukoba lw'enkooki mpulira nkoye nange kwe ebuloka yasimatuka nejjokuba omutwa negwabya banange maama nyabwo firimu etandise gwe kayongo kati wanyenya kayongo kuba anyenyezaamu omuti kayongo omuti eddala kwaliko omusumaali kyegwakola Ronald omusiru firimu yiino kiki ekibatuuseeko waliwo ebintu ebibaawo n'ogamba accident ebintu bibaawo n'ogamba nti accident naye eno yabadde accident kweri tunulira efirimu egenda maaso kyetwagala kwe kumanya luddawa gye biggwera ne firimu yaffe njagala olabe gye nkoze nnyo olwaleero nakanebakemu wano wadde omuddemu omumwezi manime ntwala obuzibu bwonna tugenda maaso omuwala aba atambula baamukuba piki owa piki yagitwalira bannange muganda wa inginiya baamukuba piki ono agenda okujja okebera ku loozi bano bonna jjukira ono yali akasente eyabba yamuwaako kuba jjukira yali amukwana firimu egenda maaso njagala olabe ate n'oli naye bwe yaleeta sente laba firimu mukyala yinginiya baali wano ogenda okwerekereza amadaali epatalo ogenda okwowolera bannange babeera ogamba bawe kiki endekwa eyisewa endekwa eggukidde mu kikolwa ebadde mu lujja lw'ekikolwa endeku ogenda okwetegereza omukazi yajja jova mukazi atanywanga ku mata ebimba jovu yaziza bongo bannange tabwegudde omukyala kawogosa faali ne muzigo buli yakomba ku sente tabweguse munange oba okyalyawo mwami kalyama omukazi bamukubye piki muganda bamukubye piki olengera ebizibu by'ensi firimu eno nga tugiraba oluusi bw'oba obbiddwa katonda yaba ayagala kibe bwe kityo kati buli ogezaako okuwaalira okola loosi nnene muganda we mufu n'omukyala mufu musabo bagamba buli eyalya ku ssente neyaziwunyirizaako jjukirayo omwana we baamala omuwa n'aleeterako mulamu we ayamuwa yeyabba kati yinginiya abadde anoonya okuseka wuno afundikira akaaba efirimu egenda maaso mwenna abatulaba firimu ku ssimu muli bakabi mugende maaso n'okusubscribinga ku YouTube channel eno era twerabira okunyiga notification bell okulayi kandi obeera notified ku buli firimu yonna gye tuba twapolodinzeyo empa ey'omulembe tugenda maaso ate nate nga bulijjo jjukira eminze nkuweereza ebizibu byeyongedde mukazi wange twale tukwatagana bulungi mbuzi buli kimu nga mugumiikiriza ekinumi okulaba nga nvaako bwatyo kale musajja wattu maziga atandika gugakaaba omukyala abadde amwagala nnyo era abadde bakwatagana mu bintu bingi naye mu kaseera kano ebintu bikyuseemu era bwe twogerera omukyala agenze mama nyabo bagala ekiwagaba yawe n'abakyala
atya nga ye yamulagirira gye balogera ekiwagamo kyagala muntu ekiwagamo ndabye ekiwagamo kananga ate ekiwagamo kivudde wa mwana wa tufudde ekiwagamo Mwanange mpaka ku mazzi. Mpaka ku mazzi nyweko ekiwagamo kibalumbye ekiwagamo ki Kalyama ono yamulagirira ku musawo omulogo Nakawesa Nakawesa nga atunula ng'okutya Mama ngozo obwaka tabuki odduka ki mwana wange ndabye ekiwagamo kibadde kyagala kunkola ekyo firimu egenda maaso ono yuno ekiwagamo kinjagaza ki kumbe naye yali omukuba ali akasente emitwalo 3 egyamuweebwa ekiwagamo sabu watusa obusonga ogenda okweregereza mukyala we ne mwanyina ajja bayomba ogoddako ekigambo ogoddako nga kirala nnyo bazze bambadde embugo waliwo emisinde gyakatiiriri kati olengera ensuwa eyongedde okutabuka mu nsi abaali awo endekulo yino si muno weegenderezanga nnyo bw'obanga n'ebizibu bingi weegendereze sitepu ki gy'olondukkola oyinza okweyongerako ebizibu ebirala musajja mukulu ali wano tuba tuli awo musajja mukulu ng'akomawo jajja ebintu byonoonesa jajja najja jajja nensaba okuyambibwa jajja twali babiri jajja baali babba sente jajja webamala ozibba kiki kali nga muga jajja kiriwo ebintu binsobedde nga mugamba jajja tuguddemu ekidumu sewaka eyo nafiirwako omukazi n'abaana bange abakulu babiri anti kati abo bakola ebintu mulira jajja yamuga yafiirwa mukazi we n'omwana n'amugamba abo bajajja batandise okukola mwanyina yafa ne mukazi we kati wagamba buli yakwata ku sente afe bwekityo bwe kiri naye ababbi balina okufa nali manyi jajja ababbi be bafa ababba sente buli eyalyako naawe neoba walyako kyobulaba ababbi abagezi bw'amala okunyaga naawe akulekerawo kasita ozikwatako oba owedde endagaano gye wakola endagaano eyawandiikibwa misambwa tesazibwamu naddala gino emitemu akasajja kwogera kabalaata gwe bayita Mwanje Steven kabanana kyebali era omuntu akikole onabagamba ogwo nagwo muteera omulala kakati kino kyakuba olinga amugamba kkiriza afe kkiriza ogende iwa eggona ogenda oli mugenzi oli mu lugendo totamu kwogera inze gwolaba ndi musigire bewateesa ne bajajja saabimanya genda ogende ondeetera buzibu kunkubya misambwa jajja munnanga genda gumira okutugwako oba walya ku ssente gwe gumira okutugwa bweba bulijjo gwe webba otulimba gwe guma bakutuge wayogera ekigambo mbu buli alya ku ssente atugwe kati fuluma abasajja bakambwe tugenda maaso ne firimu yaffe jajja mbadde njagala afazaali bajjajja oba bampeereyo akasanvu oli musiru akasanvu akakolemu ki ze gambye tekisazibwa mbali tebadda mabega teri ndagaano ekomawo mabega firimu yino
musajja mukulu bw'atyo ng'agobwa musajja mukulu bw'atyo ng'agobwa agenda okudda ebintu byongedde kwonooneka nga tajja gwe genda tondeetera bizibu oyagala kunzisa gwe wantwala ew'omusajja munnange nyamba oteeka okuba oyinayo abalala b'omanyi abakwata bino bireeta buzibu oyagala kunzisa kankubwera mazima n'abakyala lulyo balanzi basente z'omusajja zaamoni ebintu bitabuse okola nekimbula yamugaa jajja simanyi n'abakyala munnange banzi bako sente z'omusajja munnange yali ali nga simanyi kyakukola munaye miliyoni 35 zaali nyingi kwata ababbi wakwasa gye wali onoonya yagenda n'akozesa eddagala n'abakyala nsaba kusonyibwa amagezi n'abakyala nkozi n'abakyala nyamba wuliriza ebigambo bino kati nga mugalula kyengenda okugamba eddagala liri eri eddagala erisigadde ku ekyo kuyamba lye lyenkomeredde era lye lisemba toke guggulewo nti omaze ebyekirogo biri yamuga ebyekirogo bikooye ekyo ekibi kye wakola abantu ekyo ekibi kye wakola kye kirondoola kati abantu abafudde bangi manye nti ebyo biweddewo ogenda okuloga omuntu omutta eddogo eritemula ne lirondooleramu n'abeewo ajja kuko wabaawo akakwate kaali kaawo buli muntu eyalya ku ssente era kwate kati yamuga akwate kuba ogende wa pasita Godoni lyonna tambula nalyo olimutwale era n'eddogo eryasigala olitwale wa pasita Godoni n'abantu babendi bose kuba ogenda kubola era ogende wennyonnyoleko buli kimu obe nga weetonda sabire lumu gende bakusabire bakuggyeko ekikwa ndabe wabula nkugambye kwata ebintu byo byonna by'obadde okozesa ng'otta abantu ku kyalo ogende bakusabire ate olokoke kyekigambo kyenjogedde n'abakyala yalokose edda ge magezi waliwo wootuuka ng'olaba amayembe gatabuse kale ne mukazi wange kale ekisiru yagenda yejjusa lagira omusonga ebigambo bino yabiraba ng'ebyokusaaga sibibonesa neerengera omukyala wajja akafiiramu firimu egenda maaso tebwomu ku kyalo tebuli omwandaba bubi sinawenywa amazzi byonna kati takyalina wanywa mazzi yakozesa obusungu bungi nnyo oluvannyuma lw'okufiirwa ssente kyokka ebintu by'ensi bikwewuunyisa abantu bajja ne bakubba ssente ne batambula ne bagenda abantu ne bakugamba nga walabye okubba naye abantu bali baba babbi baba bakoze bubi kyokka ate bw'ogezaako baluga then ate ne bugamba nti oli mutemu oli mulogo oli mubi nnyo n'ogoba ne ku kyalo watta abantu naye nga n'abantu be watta nabo si baali baki kwegamba ndowooza ebibi bisiŋŋana kale musajja ati yatandika okwejjusa katukwate bukudde eno musajja mukulu y'ono atuuka ebintu bigenze si bulungi olunaku lubadde lubi ebintu simanyi bwengenda bitandika bikunnyonnyola yamugaa kiryoke bulya buli kimu yamugaani omusajja gwe nawa ssente otuzimbira ennyumba sente nga inginiya nzimuwa nga tuteesa bulungi nnyo nti nyumba miliyoni 35 beewedde ne mugamba kale kambe nga nkola ki nga nnoonya akasente era nangubya nanga mu wiikisi 3 ennyumba ebeewedde sente yankubira essimu olunaku oladdako bazibbye sente tebazijja ku nze sente zaali z'amatanga yakama bibeere sente yakama nte nga mpeyo miliyoni enza tezikumala ngenda muwiriya kakati ssebo ono yamusuubiza awulira aluma omutwe awulira aluma omutwe buli omu waali alemereddwa ndagamba nga tulaba firimu nga zino olaba siteepu abantu abaliko okuba ne bagwa mu buzibu ze bakwata obe nga ate naawe ozeewala kaakatuddako ewa pasita Gideon ye Okiria Ronald original names Pastor Gideon
Ayi Mukama tukwebaza olunaku luno lwokedde. Olukeezeza ayi Mukama Katonda olunaku luno lwanjawulo nnyo Mukama. Era ayi Mukama Katonda ku ssaawa eno yennyini Mukama Katonda. Nkusaba Mukama Katonda obe naffe Mukama. Sobola okuba naffe Mukama. Firimu egenda maaso. Firimu egenda maaso. Pasta munange pasta. Pasta wawe pasta. Tabu chate. Pasta sibya mirembe pasta. Pasta kwa ino kuntazo budde buno. Ngamga pasta mune kwegairide pasta. Musabira mpuli ava family. Ngamga mune pasta nsabira ko munange pasta. Nakole ensobi saba munange pasta nakole ensobi bampabya. Munange pasta bantwala. Mukama wa ne bantwale wa mujonkezi ne gwagala kunyonka munange. Firimu egenda maaso yatandikira ukaba yekalyama. Akabira pasta benga amuyamba bigwera wa tunulira. Nganyagala sita bantu banzi ba. Mukama Katonda. Family yange ne ng'asooka nyonyola pasita famire yonna nga bwegenze era nga muga pasita muneegweka gwagenda okinkolera oyo Mukama gwe tusinza ali mugulu kali nga muga Katonda ow'amanyi alina okutaasa nga muga famire yonga eweddewo nga muga ni muganda wange kakkana nga mugamba nti munnange njagala obe ng'oguma Pastor osobola okukkiriza n'oyatula obulo njagala osooka oyatula obulokozi okwatula obulokozi okwenojjola kwegamba okulokoka kibanga kukwata mu mpisa z'oyinamu eza kitaka eza green eza kakobe n'ogamba nti Katonda yagalako ziriwa nti zezoka empeke enjeru kati n'osooka weenojjolako ziri zonna empeke endala n'osigaza empeke enjeru we bayita obulokole n'ogamba ndi empeke ez'obwonoonyi zonna nzeggyeko yakola byonna then ekigambo ekyo bw'okyatula n'akamwako kikusembeza kumpi ne Mukama Katonda abo nno by'otandika omugamba n'atandika obbiwulira kyobola abantu abasinga basaba nnyo Katonda oli n'agamba nsabidde Katonda kino takimpanga ebbanga ddene kumbe okwonoona n'owo bigambo ebikaawu ebiri ku lulimi lwo ate nga lulimi lwe lumu lw'okozesa okusaba Katonda kireetera Katonda okuba ndi buli ssaalayo gy'osindika bagikabba n'egwa mu muliro tetuuka kale nno omusajja mukulu yasalawo abe nga ayatula ekyobulokozi n'agamba ekito kiba kya Mukama tutandike essaala era kati ngenda sooka nkwatuza obulokozi then tusumulule essaala mukyala pasita n'avaayo omutuuseeko nimbadde nsabo gye akkiriza okwatula obulokozi nsaba tumwatuza obulokozi mukyala pasita ng'avaayo namunange woze ekyo ekifo ekituufu ekya Mukama Katonda era twensonga yo Mukama Katonda agenda gitulamu bagenda mwatuza Kalyama ajja kulokoka asaaga kakati Bayibuli egamba ebizibu byonna mu nsi muno ebikutuukako era bw'olina kusaba Katonda onaakuyamba n'olekera Katonda n'akola obugwe kakati ogenda kugamba nti ayi Mukama bamutandiseeko nze gundi nze muzeeyi Kalyama wuliriza zize mu maaso go nga njatula obulokozi nzikiriza nze n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange tindokose era olunaku olwaleero nsazeewo okwetwalira obulokozi amanya gange gawanduukulule baatandika omusabira ogawandiike mu kitabo ky'abalamu kumbe buli wasaba mwoyo wa Mukama abanga dda webale mami baasi ati musajja mukulu okwatuza obulokozi kekuwedde tugenda kusasa obeere mugumu ebyo na byonna ebikutadde ku pressure igenda kuvaawo owulidde w'oluganda kakati ogenda kufukamira wano genda kufukamira wano tusabe owulidde munnange omanyi oyo ali mu ggulu bwe tukwasa ebizibu byaffe byonna bwe tubimuwa abimalawo kkiriza n'omutima gwo awatali kubuusabuusa kwonna
Mukama Katonda taata tukowoola mwoyo wo Uwaayo omwana wo Mukama nga batandika musabira era n'omuteeka ku nsi. yafukamidde dda kati Zikolebwa era zikolebwa. alemeddwa omanye entalo ezisinga ekireeta obuzibu abantu baba baagala zirwana nga bo Mira wooli. ono yalowooza nti entalo asobola okuzirwana Atusobola otusonyiwa. n'alyoka atandika okutabaala N'olwekyo tuwaayo omwana wo ono mu maaso. kale baatandika omusabira bawayo erinnya lya mikono gya mukama katonda Byonna byonna bye yasobola. era ebyo byonna emirimu emibi gyakoze girabika okuba ndi gyakola ng'ensobi Omunaazaake. byonna bye yasobya mukama katonda tumulese maaso gobenga okusokusatu gyali omusaasire mukama katonda omugye mukuba eri aboonoonye Kyeko ennaku yonna yonna. ew'emputtu yali muto muno tumusabira essaala eyesumulula emitwe gyawutuma Byonna ebibi. emputtu yonna tugisala levo Family yetu. tugikakkanya Saba Mukama. ebibi byonna ebimubaddeko mukama katonda Yoko Mukama. muno mwatunuliranga okayana Tusobola. atunule ekigambo kimukukkiriza ba omuliro aguwulire ayuge nga tumutereeza mukama kiri mu lubuto tulira kikaaba Tusobola okusaanawo. kifuluma essumulula mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu Omulinya. faya awulira omuliro gwegwegwe tuwonye geyeena tumukomyawo mu nsi ey'abaana nnyo okutegeera Koola omuliro. Kerere sindiyo muzuri sindiyo mama Ebyo nebyo ebimulimu. bamukuba essaala n'avaamu endogo yavaamu endogo n'etema Akkiriza okwetwa. sebo kibadde kigenda musuna Abeere naawe mu mikono. ozannya n'okuzannya Oye taata. Osobola weebale mukama weebale yesu weebale ssebo mukama katonda okumwebaza. weebale yeswa Taata. weebale nnyo taata Ddala weebale nnyo mukama ne tusobola okugyawo ebizibu bino byonna byonna. Ooluganda. Kimanyi. Byonna byonna ebibadde bitulugunya. Biweddewo. kale no baamugamba asumuluddwa kyonna kyonna ekibadde kimuleese okuba nti afuna obuzibu okukaaba kwonna kwabadde nakwo kulabika okuba ndi kuweddewo Yaffe tuli bakozi be. era n'agamba ffe tuli baweereza ba katonda Kkiriza. buweereza obwaffe kyekyo kye tusobodde okuleka tukola Olina okukkiriza obeere era okukkiriza kwofunye olunaku olwaleero kakasi okukkiriza okwo tokusuulanga yeekoona ku ye tewali kiba. era kati akwekoonako yagwa Ogwo era mukama katonda gube omugongo gwo onywererenga ku ye emmeeme ye enywererenga ku yesu tovanga mu kyaki kubanga ekkanisa yessomero era yengabo esookera ddala Mukama. ayi kulayi mukama katonda gwe nyina ekisa ayi mukama katonda gwe nyini buyinza N'otuleetera era tukuleetedde ayi mukama katonda omwana we yali omwagalwa emikono gyaffe. oyo omwana we yali eyabula mukama katonda kubanga buba bubuze bwe butukozesa ebikolwa ebyokwonoona Byonna ebibadde naye wakati mu kubanga tukomawo maaso go tuba tudde ekayi mukama katonda sazewo abe ng'akomawo ekayi mukama katonda era mwanirize ng'omwana yali yabula wabula ategedde ewaka tula obulokozi. kale oba engeri gyatudde obulokozi mukama katonda malayika ze ez'ekisa zibeere naye mukama katonda Enkanya. omwambaze engabo ez'obukumi mukama malayika zo zimubeere buli luuyi lwonna okubanga zimutangira abalaba okumukosa mukama Omutukuvu weebali. tukusa mukama katonda kulama mutukuvu abenga kamu kifo kinaye mukama katonda okusasula kubenga gye tuli mukama katonda ha tebyali byange akati noono aba aliwa naawumudde musajja mukulu ekomawo wowe nawunu yajja akaaba bamukube kibooko ye n'ebikugunyu bitonya okaabiraki yajja akaaba eritadde eri balina omuliro kati ano gyonkabirira bukabirizi bonna olina kyejo wano wetujja okutandikira wali waawo ekitundu ekyokubiri ekizze naye nga tubaga mwena abataba firimu ku ssimu tubagala nnyo gende maaso n'okusubscribinga ku youtube channel eno ate tewerabire okubanga onyiga notification bell tubagala nnyo abatuwagira mira uganda era sa mukama katonda abenga bankuumira